Abantu TV olunaku olwaleero tuli wano ku ROADT and Ryhme tusanze abakyala bano batunnyonnyola embeera eriwo right about now katusooke n'abakyala bano batubuulire amannya gaabwe nyabo mugamba tewali ssebo tuzze kunyumirwa amannya nze Esther Nakaziba abasinga bamanya Enakaziba SFX olwo makeup gwenkola ono abamu bamanya Enakaziba on the thread kuba ntunga ngoye amannya gaabwe amannya gange nze Bwanika Esther Bwanika and I'm her model for that day. Owaayi sooka otubuulireko twogere ku Halloween kino kitegeeza ki wabula kituufu kiri nti ebintu bya Halloween baneetukiza ebyabazungu but then the fact that we are adapting tuli mu kwefuula ng'abazungu kati naye this is my Halloween sijja kwimanya Halloween simanyi kye bitegeeza naye nze wenakugulinze baleese ebintu bya musaayi guno mulundi gwakumeka nga celebrating Halloween guno gwakubiri naye kwasooka as a makeup artist nakola bukozi waka ne postinga but this time around nafunye chance nga ROADT and Ryhme etuwadde theme so ene following a theme baba okola artwork wa Halloween osinzira ku mu film tukiyita character or scene nti embeera kati ebadde olwakuba wano wetuuse biri mu kweyaringa off but it was more like a cat vampire gye beemuleseeko yes osinziira ku character madam kino ofadde ofiringa otya omukyalo no bwabadde akikola badde mpulira bulungi because nyina fascination for vampires. I love vampires. Kati nankuba wano kibaiti kya vampire ne mpulira ddala ndi mu theme ndi ready for ROADT and Ryhme. Ofuna mukutya nawulidde ddala kati nga ndi mu theme ya ROADT and Ryhme. I love vampires. So this is a vampire bite. Yeah. Kiki bwesunga okulaba ku ROADT and Ryhme leero era of course nze nabirabye dda nabadde nsuubira kulaba ddiko wa Halloween mulabye probably n'abantu bebadde balina okukola naye tebabikoze abasinga tebagoberedde theme which is also okay for them it is not okay for me tuli mu Halloween is this also an dress code eri part of the Halloween or? Yes as an African abazungu bakola Barack Obama bakola they do a lot of people personating different people abandi bakola vampires n'omusaayi personally I'm an African sina nsonga lwaki ninakopa y'abazungu so this me backcloth is a fabric zino ensimbi of course oba oli muganda oba oli mulongo oba oli kyobimanyi kyebitegeeza and not in a bad way this is jewelry this is African jewelry and this is an African fabric omuntu ayinza okwebuuza gwe lwaki teweekozeeko nnyo nga toli makeup artist because anyway as a makeup artist nganza omukiseera kwekolako naye for my attire bana edda kati ngambe ab'ebuddu edda letwakolanga nnyo makeup it was more kat video kateleza ne face edda n'okuba ekizigo it's more of natural it was a natural look owaayi omwami omulese wanga weebyudde nnyo gyali ewaka naye ku TV ali kundaba kati mulese amanyi nzize kukola guno mulimu tuli mu film tatidde kutwala tatidde ekintu yakiggala omanye ebiseera ebisinga tujja mu bifo nga bino tubamu n'abasajja bebayita abasajja emmekete nga zeeka ngayagala kukulukusa nedda nze wange akimanyire tebantwala bondi stede kale nga tutatera okumayiza abayimbi kibe mwesunze okulabako tonight personally nwaji nze nange nabadde nesunze fire baby kyebanakoze enviirize ne baŋŋambe mutali mu ggwanga ali oba South Africa naye ne ŋŋamba alaali era nja kujja muyimbi ki era abadde nwaji naye nevinga si mubi but it was nwaji